era obanga olina kye wakatandika n'olaba 111 ako kabonero akalaga nti new beginnings jukira 1 ye namba ya new beginnings. You know? So kati akakabonero kaba kakulaga nti kati oli mu evolvinga, oli mu kukyuka. 1 is a new beginning, it's a new cycle. You know? So kati awo it's a go ahead. Angel number, angels ziba communicating zechi. Go ahead. Go ahead. Yes. Go ahead. 111. Tutu. Kati chedda kawo. Kati walina kudda ku tutu. Kati tutu ene namba era nga yamutira nti namba 2 ekaringa amaanyi aga feminine ne masculine. Amaanyi gali abiri mu nsi. Era nga no gaba gategeeza obujulirivu. Kati kiri onagamba ekikazi n'omusajja ekitonde ekikazi n'ekisajja w'obulambo kati 444 ye beetegeeza bukuumi beetegeeza bukuumi ebiseera ebisinga eyo ennamba abantu batera ogiraba nga balina ekintu kye bagenda okukola naye nga batidde nti kiyinza ovaamu obuzibwe kati beetegeeza bukuumi genda maaso ojja kukuumibwa genda maaso okuumibwa nti totya. So nkwaniriza kuwata ku SES Media Uganda manya n'eddoboozi nabulime Esther nga bulijjo tubeera mindset show. Programu zino ziwagiddwa aba Cubs Nation bano nno nga badiringa mu mmotoka airport pickup n'ebintu ebirala bingi nnyo corporate driving gwena ayagala okuvuga ogenda wa ogenda Kasese ogenda Mbara ogenda wa just call us on 0701542372 obinga ate tukwatagana bulungi nnyo mutuweereze ne ku WhatsApp tube nga twogera bulungi. Tugenda kubeera mindset change nga bulijjo ate buli we mundaba nga nina Mr. Kalungi side eno nga tena ne 79 fight mukyazizaako wano. Don't forget eshogo yagikola twagikola babiri. Yeah, so tuba tugenza awo meaning tubayita mwenna mujje however kantandike n'omugenyi. Mr. 79, how are you? Fine, esi muri mutye. Musana gwaka. Omusana nange ngulaba. Gutegeeza ki mu African spirituality? Anti omusana. Gutegeeza ki? Gutegeeza. Guno omusana ogwako omungi we gute. Anti guno okusinziira kale bana science kubaawo tunula bagamba nti guno omwaka gulinga ogulaga nti waliwo ekyasa ekiri mu kugwa like completion guno omusana ogwako omungi gw'owulira it means completion olw'ekyasa eki gye tubaddemu ekimu kiri mu kugwayo kiri mu kuta. Mr. Kalungi, how are you doing? I'm okay. How is everything? Arsenal. Kajaze kakunyumidde nno. Kasisi nange badde gyakwambala ka Arsenal naye baaba. Nina kugira mu ka Uganda. Nene ngamba wadde Arsenal yatukoze ebintu kanyambala Arsenal ono style team gye mpagira. Twava mu FA mutwagala Premier. Tuvudde mu bikopo Carabao byonna. Mbu tugenda kutwala Premier. Nenze tuyinza okutwala Champions League. Abaluza pool ndowooza be balina akazeko ku matama naye anyway nze ndowooza tuyinza okukachinga nga tuluddewo okutwala ekikopo ate nga tukola tomanya kale tujja kukoma wano nga tukola show ya sports kubanga ate awo tumanyiwo nnyo naye tugenda kusimbula olunaku olwaleero tugenda kwogera ku angel numbers then ate tugenda kwogera ku abantu abasinga abakozesa eddiini bapasita abamu bagamba abasaba mu church mizikiti n'emizikiti gigenda kubeera inclusive oba kijja kwawukanamu kati abamu twagala kulaba bakozesa waliwo ebintu ebiri common so tujja kulaba is it manipulation oba kintu kirala so sit down tunyumye tugenda kutandika na angel numbers tugenda kubeera nga tubatwala mu bangi nnyo mbeera eno mulaba ennamba obeera n'olaba 88 n'olaba 22 n'olaba 00 n'olaba 99 omanyi kyezitegeeza nnyingi nnyo kyemmanyi tetusobola zikola ne tuzimalayo nnyo naye tugenda kukola eziri common nnyo ebinaaba biganye WhatsApp group ya Mr. Kalungi Arafat Friends of Numerology. Ejja basobola obifunamu actually nga tunagenda wala tusooka osome namba ya yesimu
tulabe abagala okujoininga group. Okay. Namba y'essimu eri 0757 74 1484. Mu Luganda eri noti 757 74 era tulinawo WhatsApp group yaffe mwe tufollowingira app nga tuvudde wano eno ku channel ne twongera okuttaanya. Bino ebintu bituuka ne bikalubamukko oba abamu oyinza okubanga episode ezaayita tewaziraba ate ng'era tolina budde bukola ki buziddamu naye ate wali mu WhatsApp group osobola okufuna eddakiika 5 ne ziba nga zikuwa ekifaananyi ekinene ate ne zikusiigamu n'okwagala okomewo ozirabe lwa nsonga oba ogenda kukola ki kupiikinga nnyo ng'olabye show empanvu. So kigenda bayambako by the way. Bino ebintu byakusoma byakutegeera. So bingi nnyo tujja kuba tubibawa mu maaso bye mutategedde era nga mukubira Mr. Karungi Arafat buli kimu abe nga akikola ki akimala side eyo. So tugenda kwogera ku angel numbers ekigenda okusookera ddala. Naye siba ntandikirewa. So tandikire Karungi angel numbers kitugenda kuba tukola addition twongereko tulabe. Band kati laba ina 79. Oye kati alaba 79 eyo ate nga nawe oli 79 alina kyayinza okufunamu. So angel numbers kyeki? Angel numbers ndoza tugenda sooka tuvuunule angel numbers nga bwe tukiwulira tusooke tukize mu Luganda. Angel kitegeeza malayika, numbers kitegeeza namba era nga wokiraba kuba enamba tukigandawaza mu Luganda ne kiba namba. So zibanga enamba za malayika, so buli muntu alina malayika ezize. So angel numbers bubeera obwo obubaka malayika zo ze bakuweereza obubaka bwe bakuweereza naye nga bayitiramu numbers. Lwa nsonga numbers oba mathematics lwe lulimi lw'ensi. Buli kintu kiri decoded mu numbers. Kagabeere ddala amaloboozi kazibeere ddala alphabets enkadde eziva mu civilizations endala byonna bivolving around numbers. So kwegamba ye matrix. So buli wobeera ng'oli mu kutekinga charge oba control like of yourself oba the matrix oba ng'olina ekintu ky'okola nga yo angels are guiding you, numbers ezo okola ki oziraba. So bakuweereza obubaka obw'enjawulo, bakuweereza obubaka obukuwoninga, bakuweereza obubaka obukwencouraginga, bakuweereza obubaka obukulaga nti ky'okola kituufu, bakuweereza obubaka obukulaga nti kati lekeraawo tudde ku birala. Buli kimu bakikuweereza mu angel numbers ezo. Naye tetutwala budde bukimanya. Olina kyongerezaako ku ekyo? Kyesobola okwongerezaako era kitini nnyo kuba kyayogedde kituufu. Bubeera bubaka eri malayika zo era nga zikulabula oba zikulaga ekigenda okubeerawo mu bulamu bwo nga zikulaga ky'olina okubeera nga okolamu ako akaseera. Kati zino zimalayika ebiseera ebisinga jjukira biba bitonde bya dimension ya waggulu. Tebisobola kutuula wano ne binyumya emboozi naffe. Kati bikozesa ekintu buli omu kyasobola okubeera nga akola ki ategeera. Nga muli angel numbers zoogera ne mu birooto era owulira nnyo era ne mu byawandiikibwa ebisinga bannabbi buli omu yenna yali afunanga obubaka muki mwalinga mu birooto. Kati angel numbers nazo bwe zikola ki namwe muzigattira nazo muzibeera. Kati Mr. Karungi tugendere twongerezaako ki oba tutandikirewo? Kubanga kati mutugambye angel numbers zikulaga zisobola okulaga obulabe mu maaso, zisobola okulaga ky'olina okukola. So okubeera nga zikuwooninga. Kati naali kubuuzizza nti nina ekintu kye njagala abantu bangi nnyo batera okukuba ndaba nnyo 9999 tusobola kisomesa tutya? Tugenda kusharinga nti ogenda kwogera ku 11 ogere ku 22 tubeere nga tukisharinga bulungi. Katutandikirewa kakati nga wagambye nti malayika zino eno tesobola kujja ne zigamba ezitokola ebyo oba ezikola kino, tezigenda kujja kugambawo ezito directly, naye okusinziira ku ggwe ebyoya desiring oba by'oyagala essaawa ezo. Akitegera oba ogenda mu pate oba ogenda wabawo ennamba ezo kukola transaction yonna zo zibeera zimanyi buli kimu ekigenda obeerawo mu bulamu bwo.
So era omuntu ayinza ziyita era kati gwe ali eyo nga obadde oziraba ng'olowooza zi coincidence si coincidence mu nsi temulimu kintu kya coincidence era nga it's not an accident for kubanga tutudde wano eno twakiplaninga you know and our angels zateekawo harmony eyo kulaba nga tukolagana ate ng'era tuddiŋŋana ne tukolagana so kati mu kutandika olwo angel number emu eri common eya 1111 111 era eya 111 ziba satu 111 zisobola oba ennya zisobola oba essatu 111 yeah so 111 abantu bagiraba nnyo nga bakatandika spirituality era bagiraba nnyo nga batandise okubaako n'ekintu kye beekolera manyi mulimu esi wetutuuka mu buno obulamu bw'ensi ng'oli down nga kiye naye n'ofunamu ka drive aka kakusitula n'ogamba kimala kati kantandike kampambano bakankole ki ekijja kijje kati eyo 111 abantu batera okugiraba you know era obanga olina kye wakatandika n'olaba 111 ako kabonero akalaga nti new beginnings jjukira 1 ye namba ya new beginnings you know so kati akakabonero kaba kakulaga nti kati oli mu kuevolvinga oli mu kukyuka 1 is a new beginning, it's a new cycle you know so kati awo it's a go ahead angel number angels ziba communicating zeki go ahead yes go ahead 111 kituufu tutu kati kyeddako kati walina kudda ku tutu kati tutu ene namba era nga yamukira nti namba 2 ekaringa amaanyi aga feminine ne masculine amaanyi gali abiri mu nsi era nga no gaba gategeeza obujulirivu kati kiri onagamba ekikazi n'omusajja ekitonde ekikazi n'ekisajja twalaye mu comment section nagambye tukozesa nnyo oluzungu yagambye tugere mu lulimi Luganda ate ne wano n'abatusaba kyano y'oluzungu kati ndoza tujja kukola ey'oluzungu enesigale nga Luganda ey'oluzungu tujja kukola international era ngeri international fena tulina okuzuukuka naye kati saa tuuke paka mu East Africa kale gye tuli mu kale tusooke n'abaana baffe wano mu Uganda abaana bali eyo bagezaako okwezuula but anyway so number 222 222 oba tusokera ku namba 2 ante ogamba ante nagambye nti zibeera either 3 oba 4 so number 222 etegeeza alignment alignment oba mu Luganda kivunule batya nti oba oli eba ekulaga nti oli katuufu nti ekkubo lyonna lyonna lyokutte essaawa zino eno kweza omuntu ayinza okubeera awo ng'owulira obulamu bulinga obutategerekeka ng'owulira kyokola buli kimu tekitambula kati olaba eyo ennamba eba ekulaga nti yadde buli kimu kiwulikika ng'ekitatambulamu akaseera naye oli ku kkubo ttuufu lero ekkubo lirina okubeera nga okola ki obeerako era ng'ekugumya nga malayika zikugumya zikugamba nti lemerako topowa kuba eyo ennamba abantu bagiraba nnyo mu kaseera nga bapowa ng'owulira awo buli kimu oyagala kyesonyiwa buli kimu kyobadde tugeze obadde olina bizinesi gy'otandisewo oba olina omulimu gw'oyagala oyagala givaamu kati olaba eyo ennamba eba ekulaga nga malayika zigamba kuba zo ziraba buli kimu ekiri mu maaso buli muntu alina malayika ze in what situation baziraba batya angel numbers angel numbers osobola okubeera awo ogenda olaba ku simu kuliko tututu oba 111 nga wayogedde kaba kabonero oba n'obeera awo tugeze ng'oli musoma mawulire oba ng'olina article gy'oli musoma ku internet ogenda olaba nga mulimu tututu zijja mu ngeri eyeewuunyisa nti zigenda kukusika amaaso jasulako ebiseera ebisinga kasita oli aba nga tamanyi makulu g'ako akabonero agenda katwala nga kintu kitalina makulu kuba asobola okutambula mu kkubo n'alaba emmotoka ng'eriko 222 agamba n'atabifaako nga y'omuntu naye nga eba n'amakulu ate okyogerezaako era awo ku tututu wennyini tutunuulira nti otandika okulaba tututu olina no checking relationship zo n'abantu kuba otunuulira tu ye nnamba ediringa ne diplomacy n'okuhandlinga relationships so kati
olaba tutututu kitegeeza olina okunyweza relationships zo oba olina ozicheckinga. Yeah, that's all about tututu. Onoonye obadde oyawukanye n'abantu ddayo banoonye. Era kati mostly kiba kiyinza okwekuusa ku family n'abantu abali close to you nga mukyalawo, then n'emikwano egyo gye muba nga mulina ebintu bingi bye mugatta, let's say nga business nga ki oba ofuna go back and check for the benefit oba anti kati ekimu ku kituleetera abantu okusoma n'okuinterpretinga angel numbers neeno it's intuition. Intuition ese wali obaddeko awo noba nga tomanyi kintu naye nobaako ekirowoozo ky'ogaa nekyeka kiriwo ekiti ate n'owulira nga oli mutuufu nnyo ate n'ogenda okizuula nga kituufu. n'ogenda n'okizuula yeyo intuition. So kati olumanyo bakiyita lumanyo mu Luganda. Olumanyo mmanyi kati kambabulire out of my experience tukola content omulala tumulaba banjagalako ngendeko nange nnyonoonikeko njogere ku bayimbi omuntu ane gugaana naye nga awo siwe olina okubeera nga mpulira kinanga nange ndeeteko wano ku bantu tusoke kubemu abayimbi abo tubasase ebbule bumebume naye nga mpulira tekigenda oyo okozeko kintu naye nga owulira olinga afosinga ekintu actually jo nina ekintu kyenalabye jo navudde waka naye nenzirayo kati nakomyewo late nga mami wange yatuuseeyo dda ngati yagguddewo kufulu ekisumuzo nekigaana ate nga bujo kyekiggulawo ekiggula ennyumba kufulu neegaana olekisanaga mama ngaotudde bweru nagamba kufulu eganye babadde balina gye bagiteekamu ate n'okuteekamu ekisumuluzo bwenti kuliko ebikwatira bwe biti omutima gwaŋŋambye ebyaddala teekamu amazzi mukufulu teekamu amazzi bananga genda ali ogule butoka oil amaduka gakyali maggule ojoye omutima guŋŋambye ku mazzi naye anefuna amazzi wali ku ttanka nenzija nentumizamu bweti nenzigulawo negula sanga mukubira ne kati esimu nanga omutima guŋŋambye teekamu amazzi gwe n'okola omutima kyegugambye kati abantu ngezaako balaga intuition kyabasanga tebakitegeera. Actually intuition ekozesebwa mu bintu bingi obe when it comes to this spiritual journey ze zimu ku higher faculties of the mind omuntu zoba olina okuba nga odevelopinga. I think intuition tugenda gisomako omwezi ogujja mu master class eri mu WhatsApp group. Tugenda gibatirayo like basome ku intuition. So ne mu kuinterpretinga angel numbers neeno olina okukozesa intuition yo. Lwaki? Lwansonga intuition yo ebeera best mu ebyo by'olimu. Situation gy'olimu mu bulamu bw'omwaka akaseera awo. Era ekitutwala ku bantu okutuvunulira ebirooto nti intuition yaffe eri wansi tesobola kukola. Yes, intuition y'omuntu akuvunulira ekirooto ye eba waggulu ate gwe ng'eyo eriwa wansi. So intuition it's a higher faculty of the mind era ng'ekozesebwa nnyo mu spirituality. Abalina kujja master class. Ekyo kiwanvu nnyo okwambusa intuition eno gisa. Manyi oba tobifuddeeko nnyo kati nga kati ndi mu class nange njawulo nti zaatula mu maaso ntula mabega naye nze naye simanyi wasangula olubaawo naye simanyi intuition kyekitegeeza until when kati wenatandika okubeera nga mpulira nnyo intuition ate mbabulira life has changed. I don't regret anything. The moment watandika okugoberera intuition yo I don't regret anything. Kimu kikola mu butuufu bwakyo. Number 3 333 why see eddako 333 eddako kati 333 ogiraba ate ng'olwomanya you're having angelic guidance kati 3 enamba ya creation kati 333 otera ogiraba nga olina by'oli mu kumanifestinga oba by'oli mu kukola era 333 eraga angel support singa nga oli wanagamba kati tuli naawe kola you know kigezeeko tuli
aha era 333 ogiraba nnyo ng'oli mu kukola ebintu ebiri creative ate neera woba otambulira mu circles kati era kyemmanyi muba mukuba viewers oba nga bali keen bwe batandika olaba content ono oba okulaba videos endimu badde bacoming across 11 energy 7 energy ne number 13 balina okuba nga badde baziraba nnyo because the frequency zange zentambuliramu kati wootandika nawe okuba nga ozitambuliramu era ogenda ziraba number 3 so kati 333 eyo kulaga nti your angels are now supporting omanyiza kikunyonyola ntya tuli naawe kati ngenda kuzayo one eraga evolving eri gye twasanzise 111 kyokola kituufu tu kutereza harmonious relationship naye kati wane eno tuli naawe mu byokola kyonna kikole tolina kyogenda tuli naawe ojja kuwangula babayita batwana eno ababeera obuwagizi nga beera zikuwa obuwagizi something like that kati ate ne 333 eyo woogiraba ng'olina gy'olaga lese ogenda ku pati oba ogenda kukola ki erina ekiragiro kyekugamba communicate a lot 3 is the number of communication so kyebe kugamba you have to communicate wherever you go wota communicating you get problems so kati nekyo nakyo weekiri nti your angels can turn into demons if you don't listen to them kyekyo omuntu okufuna ebizibu n'olwala naye nga you know obadde olina maybe obulamu bw'oyagala ogira naye nga o message y'obadde ofuna naye ng'ozignoringa so when you see 333 you have to communicate a lot gy'oba olaga. What do you have to say about 333? mu perspective yange okugatako era kyensobola okwongerezaako tewali nnyo kiri awo kuba byayogedde byonna bituufu obeera wotunatunulamu ye beetegeeza obuwagizi support okuva malayika zo era ngera wayogedde ne communication nti obango kisinziira mu kaseera wolabiddemu zino ennamba kuba kati osobola okulaba ennamba egezo nolaba nnamba emu naye ng'ate obadde olina ekintu ekirala kyewakatandika ekipya kale neweewuunya like nkola ekimu aka kaseera kuba nnamba etegeeza ntandikwa mpe ba new beginnings naye ate ogirayo mu kaseera ng'ate olina kyotandise kati eyinza okuba nga ekulaga nti olina okukulembera oba okuteeka obukulembezi kale okweteeka mu kifaananyi oba mweyo energy yoki y'obukulembeze nti oyinza okugiraba nga tekola makulu naye nge okozesa intuition yo kuba n'ofuna omuntu alina intuition aba agenda kusooka aba asobola okulaba ekyo ekigenda mu maaso w'obulamu bo kati 444 ye beetegeeza bukuumi beetegeeza bukuumi ebiseera ebisinga eyo ennamba abantu batera ogiraba nga balina ekintu kye bagenda okukola naye nga batidde nti kiyinza ovaamu obuzibu kati beetegeeza bukuumi genda mu maaso ojja kukuumibwa genda mu maaso okuumibwa nti totya ate era 444 ekucommandinga okubuildinga structure mu bulamu bwo oba ekucommandinga to build a structure buli olaba 444 olina okwetereza somewhere it's concerning a discipline olina okuba nga wedisciplininga so kati 444 buli woogiraba you have to work on discipline and structure kuba bye bintu ebitukipinga nga tugenda mu maaso omuntu abeera awo n'aba 44 but either by the way olina kiraba it's automatic okola either phone ziba 4 oba 4 osobola olaba 3 osobola olaba 4 ate waliyo ne like numbers ziba 2 waliyo ne like numbers ate nkirala aŋŋamba nazo era ziba zezimu ziba evolving around your number ziba evolving around you naye nga like wakati osobola okulaba 22 eba lucky number kati era oba nga ogiraba consistently ate neera nazo bw'otunuulira 22 it's an energy that encourages you to build by the way nabadde waliwo kyenaadde njagala okwogerako
eso kimanyi nti n'abantu okubula okuzaala enzaalo obutazaala waliwo factors ezimu, not all, kuba mulimu abamu nga balina butuufu medical issues naye not all. Ati mulimu there are certain days and certain hours nga woba onoonyeza omwana mu ebyo ebiseera omufuna. So it's just a matter of looking out for the alignments. Yeah, nomanya. So kambayo hakemu 22 oba 22nd lunaku lulungi lwakunoonyezaako omwana, because it's the day of building. Yeah, that is true. Because 2 and 2 is 4. 4 means structure, you know, building. So kati watana kufuna lubuto. So kolo lunaku genda yo wetegenga kubanga abiri mulumu. So let's talk about 5, right? So 5 is change. Asobola ontugamba ku 5. 5. Kati 5 change. 5 ye betegeza nkyukakyuka. Betegeza nkyukakyuka. Nti lwalaba 5 emirundi nge lwalaba 5. Ebetegeza akyuse. Ebetegeza akyuse. Ayinza okuba nga akola ekintu ng'alaba kiganye mu butuufu kigaanidde ddala. Naye nga yayagala olemerako. Kati yebeera emulaga nti malayika zigamba kyusa, bw'otakyusa obulamu oli mu buzibuwaza buzibuwaza. Kyusa. Lwaki olemerako kyusa. Kati ate era 5 ne 9 like 555 999 zezimu angel numbers oziraba consistent okumala nga week. Eki 55 na ne 999 woziraba consistent okumala nga week nga woli either byokola tobikyusiza oba notavaawo ofuna obuzibu. Ofuna obuzibu 555 ne 999 woziraba constantly for like a week. Omanyi bano bwe tuba tubagamba ne bannayuganda olumu ebintu ebimu tubyogera tutulimisa mboyo si kinyumo ekitegedde naye yatulaane because bino ebintu byetwebuuza engyo namba zezo muziraba kubadda nga bantu babeera mu comment section nga bazibuuza ndaba 0 suppose ne 00 gyeri 000 ndaba 00 ndaba biki so we are here to let you know omanye ebintu biwawulira nga tutegedde ebintu bino ogeragena mu WhatsApp group wanga teyo master class zigenda okubeera abazereeti. It's okay. By the way, ababawulira nga video ez'emabega like tebaziraba naye nga baagala that basic structure. Waliwo group bajja sasula omutwalo babeeremu babawe time bayige that basic then batandike their journeys. Abantu bye twogerako wekiba tekinnakukolera kiba kitegeeza tekirina nnyo omugaso gy'oli era kitegeeza ffe n'esente zo tuba tetukola ki tetuzaagala naye ono alabye nga kikolera akikozesa kuba master class erimu abo baagula readings last year n'abaze nga bafollowinga but on a deeper level be bali mu master class naye onayagala okukwatibwako fiibwako you can come no registeringa enamba eri 07577414484 then nosooka otegeera like biki by'olimu nawa gy'olaga. So class egenda tandika ku 8th ey'omutwalo egenda tandika ku 8th omwezi ogujja then ne master class abasomesa bangi abalungi bingi nyo tunakutuukako nga tugenda bituukako kitegedde. So please actually nga babagambye bugende ku WhatsApp group eyo ate naye oba mpyako nekyalo please tovaako nga tosubscribinze bino ebintu nze abiina mu Uganda nze abiina mu Uganda. So I don't know what's your problem. Subscribe because tugenda kuleta tulina ebintu bingi tugenda last time I told you tugenda kubeera nga twagala tugendeko practical a bit practical. Abantu bamanyi kumeditatinga people don't know to bakita grounding right grounding aliwo ki ekirala temanyi ngeri gye bahaginga miti temanyi ngeri you know all that. So ebyo tugenda bikola wa however ne master classes ziri n'ebirala. So you go into the WhatsApp group you register. However, now webeera wano osubscribing tubenga tugenda ntuwa amaanyi n'abasomesa abalala bagenda kukola ki bagenda kujja. So try 5 tugambe it's a number of change. Yeah, it's a number of change and when you see it it's signaling you change. Choose. So kati the difference between 55 and 99 is that into 99
encouraging to let go and then also to cut off ebyo bitakuservinga. You know, yeah. So you let go and you cut off. Yeah, you cut off the old friends, friends that no longer serve you. Ebintu ebitacha serving purpose yo. Okwerekereza, bibaira okwerekereza. Ante ekintu ekyo kati omuntu ogera kati nange nga bembaga ndi mu class. Kati wemubyogedde kati bulijjo libadde tebikola nnyo makulu. Naye kati oluvannyuma lw'okumanya nti number 1 etegeeza kino, number 2 etegeeza kino, number 5 etegeeza kati buli wonaaziraba nga ojjaga you sit back and you reflect. Why have I seen this number 5 change? What is going wrong? Era ojja kulaba automatically ng'olina ekitagenda bulungi ky'olina okukola ki? Because we want to find information ng'obirabula actually tebifanako. Obubaka babukuwa nga ng'obutwala ng'ekintu n'ekintu munansonyiwa. Eso kimanya abantu amanyi life path zaabwe. Kintu kya buswavu nnyo. Omuntu atamanyi life path genda mu group ya bwerere otegere life path yo then otandika okwezuula ono information atandika okumakinga sense jo atandika okumakinga sense kiba abantu tulina ba student baffe babeerawo awo tebavaawo kuvadde one babadde wera buli we batteekayo kibadde babakola ki bijja kola nya amakulu naye ogwamu obugwi bwoti oyinza ogaebinyo kiba okubbira obeera eno tuyita balalu abeera naga tubalalu but once you get this information right, otandika okulaba ebintu bino ki. I want to remind you, life is spiritual. Everything is spiritual. Everything. Buli kyokwatako, buli kyokwa sente, life, everything is spiritual. So oba tokkiriza gwe tonnaba ojja kufa okomewo maaseeyo nga twabanyinja mu reincarnation. Ate ng'era otomere nga tomanyi. Kakati right now oba ng'oli mu kkubo lyakola ki? You know what? So number 6, right? What is number 6? So number 6 is all about responsibility. So angel number ya 666 esobola n'okuggyiramu 1515. Esi gye batugamba mbu Illuminati. Eyo. Bagamba the mark of the beast. Let's go deep in that. So 666 ina significances nyingi ezekuusa ku muddugavu. Manyi mu kitabo kye ndi mu kuwandiika nataddemu bana highlightings engeri bana abazungu gye batujja ku mulamwa ne batujja ku byaffe ate ne balyoka batuteeka ku byabwe kugamba ne batuswitchinga off. You know, era kati katoke kaseera kaffe kuddamu buli omu agende ka switch kakole ki akanyiga akateekeko. So omuntu agobera numerology okuva gye twatandikira akimanyi nti no mu numerology tuba tunoonya kye bayita single digit mu buli kintu. Single digit kitegeeza ki? Nti otunuulira ennamba zonna ziva mu emu paka ku 9 endala zonna ziva mu zino eno. So kati buli we tufuna ennamba nga nnene tuba tulina ogikendeeza tufunemu ennamba etya emu. Kati ngenda balaga 66 weva 666 nga olaba nti omuzungu yatutrappingira mu time oba mweno illusion yakadde. 66 kitegeeza time, kitegeeza kati ngenda kuwa esi mu dakiika emu mulimu seconds mmeka? Ziba nkaaga. Ate mu ssaawa emu mulimu dakiika mmeka? Sinkaaga. Mu lunaku mulimu essaawa mmeka? Ziri 24. 2 gattako 4 ziba mmeka? Kati oba omazeeyo mukaaga obudde. You get it? So the 24 hours of the day, because 2 and 4 is 6, the 60 minutes and then the 60 seconds. So uba tukola ki? Abazungu abo batukwatira. Kati era nina ndi mukulaga significance y'ennamba eyo. So 6 is the number of family. Ekimu ku agenda bana abazungu ze bapushinga tebaagala mwana wa muddugavu abeere ng'alina family structure. Jukira, a family is the basic unit of a society. Society yonna tasobola thriving nga family ziri broken. Era kyo kituufu kyoyogedde. Society tasobola thriving nga family ziri broken. You get it? Kati njawo tunne ekiri e Kampala esi. Manyi kale sitera nnyo kwagalako, kale sitera kwogera emotionally naye ate kale kino like mpulira kinkwatako. So ezimu ku agenda abo abakulu ze bapushinga
ziri against the family. Buli maama abeera nga takwatagana na taata, omwana abawaabwe bamukuza n'empisa zaabwe, bamukuza n'egundi byabwe. Esingenda kulagayo ekintu kimu. Okimanyi nti nno abantu be bazaala mu 7 mu 8 bamaama baabwe abasinga baali tebaasoma. Kituufu. Naye abantu abo abasinga bagenda ne bafuna ebitabo, abasinga balooya, ba accountant. Kati ate abo abaasoma njala otunulira abaana baabwe kati. Balina mpisa ki? So kati ezo zonna zonna agenda y'omuzungu atunuulira eri kati gwe wano tosobola kiraba era wenkinnyonnyola wano eno kiyinza obutakola nnyo makulu. N'ate omuntu oyo ayinza okutegeera engeri ensi gyetambula oba ne society abakyala engeri gye bagishapingamu. Kubanga kati fe abasajja oyinza ogamba musajja mutemu. Naye ate omukyala asobola okuttira society kuba yagibuilding oba yagibuilding ate yagimenya. Yazimba te yazimbulula. Okay. You know? So kati ezo roles zonna ndoza nkulaga obukulu bw'omukyala. You know? The power of a woman. Era ne ku gundi ne bayagala okukwata ekkubo bafunze abaddugavu bateekemu eyo gundi gy'ayogeddeko time spell. Bafunza muki kitonde kikazi mukyala gye bafunza. N'abaana abaana waliwo mu history balaga nti abazungu bajjanga eno jjukira ne bajjako abazadde abaana babatwala mu gundi mu masomero mu bigo eby'obwereere ne babajjako bamaama baabwe. Kati nga babatwala mu buddu eri mu gundi mu America eyo mu England nga babatwala mu buddu. So that was the strategy. So kati era olaba njagala otunulira abakyala abasinga balikola mu Uganda tukola balikola bagala competinga n'abasajja bagala kola ki. Actually tulina n'enjogega we don't need men anymore. Nengeza agenda zonna omuzungu yena ajja kikuplantingamu. Kwajjukira bo bakulaakulana dda bajja ne batubba like batusinga bo bali maasoko. So kati fe tuli myaka mingi mabega. So kati omuntu tuba tugamba okuzuukuka like ebyo bye batulimba byonna olina okuba nga osobola obbiraba osalewo okola ekituufu oddeyo ku nnono nga tutuyita nnono. So kati mbadde nsaba ne 79 nabannyonnyolemu ku gundi ku photon energy ali coded mu gundi 666. Photon energy ali coded mu 666. Kakati enamba eyo etegeeza mbaira enamba itegeeza butonde wenyini as in creation DNA abaddugavu. DNA abaddugavu creation carbon number carbon carbon atom it composed of 6 protons, neutrons in a gundi electrons. Ababisomaawo science tetugenda ennyo. So kati bayogera mu Bible bagamba nti okuzukuka kw'ekisodde era nga enamba y'ekyo ekisodde 666 bategeeza muddugavu bategeeza gwe. Okategeeza mu Bible bagamba ne bagamba mu Revelations okategeeza enamba onalaba enamba 666 etegeeza ki namba ya kisodde the beast era nga kigenda okubeera nga kizuukuka kikole ki kikyuse ensi kijje mu nkomerero. mwana wa muddugavu ye 666 mwana wa muddugavu. Kati kamba buwulire omanyi kati olaba kati kamba buwulire olaba bano abanajja mu master classes ujja kuba bino tubyogerako freely kuba wano eno nyina bye zitasobola kuyisaawo. Kati bagenda kunyiga kati bana abakulu bakozesa numerology na astrology. Otunira government sezo naddala aba Donald Trump omuntu yantraininga numerology numerologist wa Donald Trump. So bamukozeseza ddala ne bamuapplyinga. Kati bo balaba nga abafirika tugenda zuukuka ne batandika okutuwa platform mu sports, ne batandika okutuwa platform mu entertainment, ne batandika okutuwa platform mu film, ne batandika okutuwa platform ne mu politics. Era njagala olabe nti bazze ba recognizing different political figures over the past 10 years. Njagala muri Obama Bobi Wine bani kubaka no Obama okumuteekako
bwamala kubeerawo bagiyita batya eno civil rights movement ey'abagundi mu America ey'abaddugavu nga bali mu kwekalakaasa nga beera bali mu opposinga ki busosoze kati baba President Obama kakkanye so katego so kati bo kye bakola bajja ne batutega omuntu kati bali bakozesa Elon Musk kati esi njagala nkulagemuko ekintu kimu Elon Musk mugagga na biki n'ate basobola omwavuwaza mu lunaku lutya kuba wali abo bamuli emabega bosi ba businessman oba famire zaabwe zaagira bo batule tebalina kye baagaza nsi toli balabako toli bategeerako toli bamanyaako tebalina kye bakweta tebatwetaaga ffe n'ate nga bebakola ki bebafuga ebigenda mu maaso lwaki bebafuga bebatusinga okumanya bamanyi bingi ku biki ebyo bamanyi buli kituufu ekigenda ki kigenda mu maaso project ezo zonna bebazi spearheadinga so kati bakozesa abaffe ate okutukyayisa ffe naye lwakuba bakikola tokiraba oba bakikola ng'ojja kizuula later ali nayo kizuula later balina ensonga nedda okizuula kiri too late ate by the way buli wokola omuntu ekibi there is a way you can overcome that so kati bo buli oba tukola ekibi how do they overcome their bad karma is they let us know esi wenzi yanegamba nakubba oba nakola ki notabaako kyokola you know okitegeera kati manzi gyewo kama ne wemba seetonze manzi gyewo yo bad karma naye nguleetoga esi nakola kino ekiti and I confess mba releasing that go so kati webakola so kati ate toyogedde ku ngeri gye babiteekera ne mu firimu ze tulaba bakiyita batya sirimulabi nnyo wa firimu osobola obbagamba bakiyita predictive programming bakulaga ekintu mu firimu ekigenda okubeerawo kati gwe nootabaako kyokola n'okitwala ng'ekyomuzannyo kati baba bajjawo kali erindi baba bajjawo that bad karma kati oba ogenda kukola ki ewawo firimu gye nali njogeddeko gye nagamba last time mwana era yawona gitegeera bungi n'agyogera bagita Dune prophecy wagiraba nagiraba obakkiriza wano giraba nzinga naba eri mu bye tutera okusoma bagirabe basically firimu nnungi nnyo kituufu ngenda tandika onoonyereza ku firimu ezo oba erina series 6 nakalabako 4 kamukubira akalango ebbiri tezinafuluma paati ebbiri eyokutano n'eyomukaaga balange naye mbadde njiraba erina information spiritual ngenda noonyerezaako ku gundi ngenda tandika okunoonyerezaako ku ezo firimu eziri spiritual ntandika okuziwaako opinion lwa nsonga ngenda batunuliza ku firimu ya Black Panther firimu eyo omuntu yagiwandiika yali spiritual nnyo era simanyi abantu bamanyi okuginterpretinga fully naye kyenjagala oba highlightingira nti njagala otunulira olya Uganda mu eyo firimu yefe abaali ba gatekeepers of the Gundi era olaba Gundi Dennis Kaluya gye actinga naye ekyo kiki kyenjagala obalaga papasi eyo firimu yali yakutubuildinga motivation ife ng'abaddugavu nti kale batuwadde chance batuwaddeyo superhero kwajjukira ba Superman bonna ba Batman ba Spiderman bonna beeru so abaana bye balaba bo balaba abazungu nga ba superhero tebalaba baki baddugavu so kati ekyo kyonna kitwa kikipingira mindset zaffe nga ziri inferior so kati mu Black Panther kye baakola bagenda ne bakwata omwana w'omuddugavu ne bamusitula ane bamane bamukuba ku ttaka kwa firimu yali eggwa bakulaga nti ebyo byonna ebyatuukawo ensi yonna yali tebimanyi nga mbega wa CIA omu yalinga yali firimu nga yamanyi operation za Africa zonna ogwo mbega wa CIA omu you know so kati babazungu kye bakola ne mu ezo firimu bajja ne bakubuildingamu ekintu nolaba nti yes naye at the end of firimu gye ggwera naye nga balina ekirala kye bakutaddemu you get it so mu Black Panther bakiragira ddala so ekintu ekyo kya 666 nze nali mmanyi eddaga kyasoma Bible amanyi sitaani mwereere tomalaga nti malayika ejja kudda simanyi batwandikeko wano 6 Bible gundi yagivunula anti katulaba Bible waliwo Bible ez'enjawulo era abantu banjawulo abazivunula tula waliyo King James version waliyo Bible nyingi mpitirivu era n'ekyo kitabo ekisaza history gwe tumanyi nga tusinzira mu Bible wa 666 si mutuufu
enzivunula jukira kati era ne bapasita baffe wano eno batukotogera ne bapasita batukotogera bo bennyini nnyini lwansonga Bible balina engeri gye bagivunulamu ebirunzi kyenalako basoma bibayisaawo ebibayisaawo ng'ebyo simanyi ng'oli we yawe peesa ebyokusabiriza bakozesa kitabo tebakozesa Katonda yaberamu ebintu byengenda nga nkowanga nze ku mutima nga ndaba tebiri wano kati nze COVID era ekintu kyeyanjigiriza nnyo natwanonyana abantu nga bafa enjala nga tulinze amakyaki ago gaveeyo gabeeko kyegakola wadde ombwa ate nga number 7 so number 7 tugenda kujja mu patenda tubirese kati ne tugenda kujja kwa pasta so number 7 yeyo number 7 ina significance eri positive ne negative naye ate of course nagambye nti ba angels babakueleza message so buli olaba 777 nga tolina kintu kiri spiritual kyokola manya kintu ekibi kigenda kutuukako because 7 is lunar energy and 7 means breaking things. Don't start things on a 7th day. Don't initiate about 7 woba ngo toli pursuing spirituality wabawe kiba kigenda okola ki akabonero akabi basayini akabonero kabi niyo oba oli muku ngo meditatinga ng'osoma ng'okola kino 7 awo oba oli muku evolvinga nga oli mukufuna that divine knowledge. Okay. Yeah. So that's number 7. So 7 is a spiritual number and it's two way. Being 7 is nti your number carrying alona energy. Woba toyina kyokola kiri spiritual. Oba oyina okukola ki okugyeralikira n'obakinu lwansonga kabonero kaba kakulabula ku buzibu obugenda otuukawo. Ogenda okujja maaso awo. Yeah. Naye obango badde no breaking up. Obango badde business anything. Obango badde oli mu practicing spirituality. 7 oba oyina eddala ly'otuuseeko. Okay. Oba toli eno mu bigina gundi okulaba 7 bakita advanced yeah. Okay, advanced level. Okay, what of number 8? Akati number 8 not so etegeeza abundance obugabirizi. Okay. Malaika ziba ziri mu kugamba nti sawa yonna okwasako ebiri. Kikutuka. 8 is the number of money. Number ya power, the number of kama. Era gwe wala munana. Sirika busirisi kubecha amabo kitegeza. Okay. What of number kajja? Number 9 nojogere kwa netujongere. Anti era kat number 9 na era it's a divine number. Njukia 9 is a divine number. So 99 waliwo kati obo mazeeko completion divided completion 999 obo mazeeko when it comes to like spirituality kati bitu ajogeddeko nti eri negative nti esobola okuba ekugira naye ante neera ebekula nga wona agamba nti olweggulo lutuuse nolabanga ne kawetha kakyuse you know kati otandika okulaba 999 oba oli evolved like to that extent nga yeah like journey eyo phase gyobaddeko ewedde kati nga yeah ogenda kugira kutandika endala yeah kati tudda ku 0 antenteriyo osobola 10 kati ziba weziti nga tumaliriza zino angel numbers kati abantu katubayigirizeemu engeri y'okuzisomamu kakatono tu kati oyinza okuba nga omanyi angel number otegera otya nti angel number otegera otya nti bubaka like mu bintu byonna ekusika yo yekusika sigwajigira ekusika n'oginotisinga olulima nautundi ekintu ekiri kiri noticeable gamba no kati nzo kyogera bwotyo sinsama ndi nnyo mugundi nsobola kitegeera kati abasawa tutoba enamba zonna zizi number plates ne twakirowooza nako but obanga bubaka ebyaddala nga bubaka ekigendererwa ino kiraba ojja kugamba naye lwaki ndaba
Kolo je kiraba kijja kulaba ne ndabye tututu no. Kati nga mweri motoka number plate kuliko 33 ninga yoka ile 33 wanene okay mwe muli namba ezeddininga ne 2 okay so kati obadde okyabagamba ensoma yaayo nti tekutomera butomezi tekutomera butomezi nti yo kenyini yekusika nekola ki nekulaga so you notice it like ese tukebera amazimu gaffe mirundi mingi naye mubamu wokwata essimu oti mutuva amaaso ne gatukira ku ssaawa aye nozoka nopozinga mu oti mulamu nga nina ekintu abanyambize nze notulako wano nga ndaba tututu oba ng'olina kyopapa ekiriko naye nogendera nga otunulako ku ssaawa you know nga like gundi eyo ekusisa ogendera nga enamba zikola ki zikola so kati mulimu omuntu ayinza okufuna enamba nga angel number naye nga teyeddingana ku ezo zetunuddeko zezisinga okubeera common zezeddingana ngenda kusooka mbazeyo ku 15 nti naye epossessinga 6 energy so omuntu olaba 15 naddala ng'eri ku ssaawa eba ekwawuliddemu energies 15 then 15 era osobola ozigatta n'ofuna 1 plus 5 plus 1 plus 5 nezikutwala ku 12 n'ofunamu ennamba emu n'otegera frequency y'ennamba yonna ng'osinga ogasse zonna wamwe then also n'okukozesa intuition so mukozesa intuition naddala mu kudeciphinga zino angel numbers kati njogera n'olinga numerology omubaddemu kebbanga otandika n'ogamba like eba story in your mind kwajjukira gwoba omanyi ebigenda mu maaso muki mu bulamu bwo so you create a story let's say 1515 kati n'omanya biki byembaddeko n'omanya one new beginnings change new beginnings change you know ka story abeera awo abanga tugeza ayina ekifo kyagenze n'agiraba aba ayina otandika ogiraba we batugeza oli ng'aludde mu this field gye tulimu ng'aludde mu class so new beginnings change kyebeekola ki kyebeetegeeza jjukira 5 is the number of change 1 is the number of then ofuna gundi new beginnings change ogigatta ne bange kuwa 3 is the number of communication so kati awo neera nakyo kiba kikuwa a deeper insight okugira angel numbers agala ebisingawo jangu mu WhatsApp group kubanga waliwo eziddamu ezo 33 88 so it's a lot of numbers then abantu era batunuulira ejjaze ze balina ewaka n'ezo engoye ziriko ennamba era bajja kulaba nga ezisinga kuliko life path zaabwe oba expression number zaabwe oba soul age number si mistake oli ng'alina ennamba gy'ayagala oba ng'alina naye nga tamanyi na lwaki ogwo mugezi njagala ennamba gye bayita sibi sina lwaki era nze oli nawajja n'aŋŋamba n'ateekawo obugundi nondewo mba nja kulondawo 7 n'aŋŋamba kale waliwo ekintu ekyentereseewo olonda nnamba kyofuna sironzalonza ever I pick 7 okuva eddo oyagala nazaalibwa mu gwa 7 waliwo n'ekirala ekindetera okwagala namba 7 namba 7 n'emijozi gyange gyasangako 7 ng'ataddeko ngula omujozi gwange nga mupya nteekako 7 just love 7 lwakuba lwaki oziteekako 2 eziba 7 noba nga energy ogikyusaamukko actually ogikola 777 kuba jjukira birthday eri 21st 777 eba 21st wamma ekituufu olaba ndoza ebintu ebyegatta eba full energy